Ani achogera. Ize. Sasa yogera ngakoti nako abasajja mwana abade. Abasajja mbagala. I'm a Rwandese, of course I don't know why I'm greeting. I'm a Rwandese, of course my capital city is Ikigali. I'm a Rwandese, of course I greet Bite. I'm a Rwandese, of course I have a sharp pointed nose. I'm a Rwandese, of course I don't eat pork and fish. I'm a Rwandese, of course I'll term English as Ichwangereza. I'm a Rwandese, of course I call God Iman. I'm a Rwandese, of course I'll swear by saying no kuri. We are Rwandese, of course we take milk as water. Alright, thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, a straight out Aromatic Entertainment. Onaku olwaleero enaku z'omwezi ziri 18 omwezi tuli mugwa kusatu omwaka 2025. Bwali webuti ku kyalo kyengendo bagamba maasawo mama nabeera nga ate afuna ebisa ebyali nga akaana kagenda kukaaba nga bwe kaavaayo be kati akaana bakatuma Mutoni Becky oba Rebecca atenga yeyita Becky atenga oba oliawo erinnya Becky eye Rebecca naye ng'erinnya Becky atera lye yakozesa mu muzannyo guli ogumanyiddwa nga Nsobeddwa era ye firimu ye eya Aromatic Entertainment yali yakubiri mu firimu ze yazannya mu Aromatic Entertainment oba zakyazannya onono Mutoni emyaka gyawezezza onaku olwaleero ngenda kugibagamba mu maasawo Nenga gochomanya nti Mutoni Becky muzanyi wa firimu muzanyi wa bina Uganda wano mu Aromatic Entertainment eranga memba munafu mchalo oyo no alinamu kufujjo alinamu kumpaka naye talina mputu abawangala naye ebiseera ebisinga batugamba nti omwana ono mukyala wampisa nnyo atenga bomulaba nti no mulungi kalala bwatyo abavubuka oba oliawo bamuyayanira ebiseera ebisinga naye nga ye ebiseera ebisinga yekwata ku Mukama Katonda yatugamba nti no akaseera oba oliawo bwe kalibanga katuuse akatuufu ajja kubeera nga akwata omwana mune amulete amtulage wano mu lujjude katulabe Obadde okimanyi nti edda nze kino kinkanze n'okunkanga ebbanga lyenkulidde otuuka wano mbadde sikimanyi obadde okimanyi nti edda actually before story ya Nuwai eyokugira eryato biki wabeerangawo abawala abazaalibwa nga balungi imbu because it is written biwandikiddwa mu bitabo ebitukuvu mbu bali balungi to the extent nti heavenly beings zaatuula ne zibatunulira ne zibeegomba ng'omusajja bw'anatunulira omwana n'agamba kana nga kalungi kati nazo zabeereyo ne zitunulira abantu b'oku nsi human beings nga be bakuba heavenly beings ne babaagala they made love ne bagwa mu mukwano ne human beings kyasitategeera bulungi oba zaali malayika oba zaali malayika oba tezaali malayika because engeri gye bakiwandika bagamba it was the heavenly beings ebitonde by'omu ggulu kuba sijja bayita abantu yeffe ebitonde by'omu ggulu byayima mu ggulu ne byegomba abantu human beings ne byebaka nabo ne bazaala n'abaana ne babeera mu muhabbati ne bagwa mu mukwano badde sikimanyi ebbanga lyenkulidde otuuka wano nti abantu b'oku nsi beegattako n'ab'eggulu ne bazaala
kati story hino mbubazaala jukira kati jukira gwe kuba kafananyi abantu ababalungi ebitonde by'omugulu ebituuka n'okwegomba kati ogateko n'ebitonde by'omugulu eyo beauty plus kwa kati mugulu ate tulina suubira class kati babazaala baana ki pure bleed so mbu bazaala abaana n'abaana ne bazaala abaana kwegamba ensi nejjula nga tuli bulaleedo mbu ebiseera ebyo it is written nti ebiseera ebyo bebaali famous abo abantu bebazaala kuba baali ba giants ng'abawanvu bali muli ng'abalungi katonda munaakitunulamu ng'alaba tekikola meaning n'atabyagala kale so bw'atabyagala nga bwali nti obuyinza n'agamba nejjusa kino ate ngeri gye nakikkiriza okuhappeninga in the first place so he wasn't happy at all n'asalawo generation yeeveyo so mbadde awo bwe maze obbiraba ne ŋŋamba actually osanga omuntu nga mulungi kati nagambye oba kali akasayi kajja nekasigalawoko anyway that's it mbijje mu ayagala obimanyaako nga naawe obadde tokimanyi nga nze mu Bible book of Genesis chapter 6 someeko mpozi newembeera nga sitegedde bulungi kuba kati kyesitategedde nze bulungi ezo heavenly beings zaali zimalayika oba kubanga according to the Bible oba to the holy books ebitabo ebitukuvu ne mu basiraamu kimanyi nayo gyebiri nti mu ggulu tewaliyo zimalayika zokka waliyo ebitonde ebirala eby'enjawulo ebitali zimalayika so kyesitategedde ekyo oba zaali zimalayika oba byebyo ebitonde ebirala byetutategeera bye tulimanya nga tutuuseeyo thank you nze ngamba zaali zimalayika wamago gamba oti bwatyo omukyala Becky oba Mutoni Rebecca bwatyo ate walabise naye nga ate nakugambya alinamu ku fujjo fe abawangala naye ffe tumumanyi alinamu ku fujjo naye nga kyekyenyinza okugamba eno product ya Aromatic Entertainment eggwanga lye maama we taata we baganda be ne gy'abeera byonna ogenda kubeera nga obimanya wano ku Morris Jordan's K Media nakola leero mazaalibwa ge era mbasaba ffenna bambi tugattire wamu engalo tumuwishingire kali ddala oyo kati wulire eddalo bamikwano amazima go gali nti ekisenge kigenda tugwira kuba buli gwosaba ssente agamba ndi ku kisenge abamu muveeko ku kisenge kigenda kutugwira bazaabe okiwulire ekitwe oli ku kisenge n'oli ali ku kisenge kati mwenna mukyesigamyeko muti kigenda kutugwira abamu muveeko yes ndowooza mumwewuliriddeko omukyala oyo Rebecca Mutoni era ng'akugambye nti nno ye eggwanga lye Munyarwanda and she's a proud Munyarwanda that's why ate nga omukyala ono ye mukyala kisitu omulungi omi yeka bwati olunaku olwaleero akuziddwa amazaalibwa ge ag'emyaka emyaka no yagiŋŋambye naye oba njogere Becky emyaka njogere okay abakyala tebatera kubeera nga ate baagala okwogera emyaka gyabwe naye ye yabadde agiŋŋambye era naŋŋamba Morris bw'ogenda ku channel yo era Morris Jordan's K Media abantu ng'obagamba nti nno banjagalize amazaalibwa amalungi nkukkiriza nze emyaka gyange gyogere naye ate nyinza okugyogera emyaka gye ate najja mu kabox kange oba ka inbox aka WhatsApp nagamba Morris ate wankoze otya kiganda kyange omanyi nze bampita kiganda kyabwe nze bonna
ndi kiganda kyabwe nze byonna ndi biganda byawe nze byonna ndi biganda bye nenga omukyala oyo ye mukyala Kisitu baba wange oba baba wantege Kisitu atayagala kola simanyi oba omukyala anamuliisa ki nga ye tayagala kukola nenga omukyala ono Mutonyi nga bwe nkugambye nti alinamu kufujjo efujjo eddungi efujjo eri akabi umanyi mulimu efujjo eddungi ne fujjo ebbi kakati ali shosho bambi chovola babuli omu mu Aromatic Entertainment bambi amwagala mukyala azanye filimu nyingi atengera akyazanya filimu nyingi ezeki na Uganda okuvera ddala mu Aromatic Entertainment abe nabagamba ntino channel eno emanyidwa nga Morris Jordan's K Media atenga omuweereza waayo ye Morris Jordan's Kawesa mu Namasaka kati labe Morris Jordan Kawesa don't need to bakubete tuwaweza Morris Jordan Kawesa don't need to bakubete tuwaweza nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yozigula binyeba kabo manyi ekibuga kugera kwa subuhi tembea nifanya kazi laba katonda kyeyagereka sosolya bwataferye mbakwata bansala ndaba malayika yakola ne ololya msinga nemaya omutima ne gunkuba konze mutandise ntya kabo manyi ekibuga kugezaako kulemerako nga kyatwela namusalako kiniga ziratatatatatata nzijayo za radio hello pretty girl nyirira bitani saba nkobozeko amanya bampita Morris ne bampita Jordan kiba kyekimu yengo nyirira mateka saba kukadde tunyumye nze nawe yangamba talina biseera genda mangu dadi we yamutumye kawunga konze sexe nawe bakukanamba nawe tunyumye mungo tusikimu bibili bisatu tulabete ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima talina we yatyama nedda yatyali wakaya mfumbire digobe ono mwana wa biroda nyirira kufaya nsima na musima talina we yatyama nedda yatyali wakaya mfumbire digobe natokera wakamo kinsofa nkube ku kasimu kebampadde ndabe ziwatagwana yakakwata nayogera nange naye ng'eddoboozi liringa lya nnyonza namugamba yenze kaliba yakusazeko wali ku bbala yaŋŋomolwa ati naawe oluddewo kunkubira kasimu ebigambo byo byansanyuddewo tokotawukirako bano basereebu namugamba kwata mpola abawala balungi muli babula Morris jjawo obuyaye olabika olina n'amalala konze sirina malala abanda banga